Electropilic muscles. Erectopilic muscles. I pass? It is correct. That is Mulimu, School of Nursing and Midwifery. And for Christ's sake. And I have forgiven you a simple one, now I'm going back to the hard ones. An aperture through which light passes to enter the eye is called by a network of arteries called. The brain is supplied by the network of the guy is shaking. The lens. The lens? Pupil. Pupils, which is good? The Ecclesia School of Nursing and Midwifery. Mater Ecclesia. I don't know if the tutor is here. This is the new school attending for 1920. Patient-centered care prioritizes the individual's cash and preference. So I'm going to refer this mother and I'm going to escort her to the hospital for further management because the grandma is ill. So mommy, we are going to for easy cannulation. We have 2 ml syringe. This will be used to flush the cannula. And we are supposed to have water for injection, but it is not here. We are going to improvise the normal saline. Then we have a fluid balance chart here to monitor the fluid intake and output of the patient. We have an extra receiver here. This can be used to put the used up swabs. Then we have a small Macintosh with a small towel. This will be put to prevent soiling of the bed linen. We have a small pillow here. This is used to support the patient's arm while cannulating. We have a drum of sterile swabs. These swabs are going to be used to clean the area where we cannulate. 9.5 centimeters. Then another transverse diameter. We have the bitemporal diameters. It is between the temporal bones. It measures 9.58. Then the 60 longitudinal diameters. We have the ospicofrontal. It is from the ospicoprotuberance to the glabella. It measures 11.5 centimeters. Then we have the subospicodontal. It is from below the ospicoprotuberance to the C-spot. It measures 10 centimeters. We have the subospicobridgmatic. It is below the ospicoprotuberance to the center of the bridgma, that's the anterior fontanelle. It measures 9.5 centimeters. We have the metavertical. It is from the tip of the mentum to the highest point of the vertex. It measures 13.5 centimeters. Then we have the submental vertical. It is from where the mentum joins the neck to the highest point of the vertex. It measures 11.5 centimeters. Then we have the submental bridgmatic. From where the mentum joins the neck to the anterior fontanelle. It measures 9.5 centimeters. Those are the 80 diameters.
Norpin. It's used in severe asthma. We have gluconate calcium. It's an antidote of sulfur, magnesium sulfate. We have misoprostol. It's used in medicines of maternity during the contract period. Then we have Lidocaine. It's used we can give the gospel with arrhythmias. These are the regular heartbeats. We have magnesium sulfate. It's given in mothers who are having 8 months and 3 months here to prevent convulsions. Abasawo era bongerako n'empisa mu basawo kubanga empisa bwe zitandika ng'okyasoma ogenda okutuuka eri mu ddwaliro oba wonna wonna b'okoledde zinaaba nga oba wa mugaso eri abalwadde bo. Kituufu nti obwegugungo bungi naye weewaawo kati bugenda bukenderako kubanga era gavumenti yaffe eriko yajjamu omulamu omubwegugungo abasawo kubanga ekyali kireeta nnyo ebizibu bino omusaala gwali mutono nnyo naye kati gavumenti yaffe eriko nga bwe twongeza omusaala obwegugungo era ndaba nga bukendedde nnyo kubanga abazadde abaana tubassaamu essente empitirivu naddala training ey'abasawo eri expensive nnyo kati omuzadde nabona n'atunda akantu konna kalina okutwala osoma obusawo oba osoma obuzaalisa n'otafaayo n'oteekuuma kitegeeza kubanga okusoma ebeera nga bizinesi omuzadde akussaamu enkyakufunemu naye kakati raba omwana gw'otaddemu essente zonna ezo okufa nga talina kyakoze takuyambye naye teeyambye kyova olaba nti essira tulisa nnyo ku baana abasawo okwekuuma bakyuseemu kubanga ffe mu busawo okubeera nga tutraininga empisa kintu kikulu nnyo era awatali maama oyo agala okuzaala awatali mukyala oyo gwoba tolina mirimu kale tulina okubakwata mu mbeera yennyini ey'ekisawo nabo balemu buli kaseera okukaaba nti abasawo bazaalisa ate batukuba bakola kino naye ngaera okulaba embeera bweri eyo empisa egenda ekendera nnyo mbazaalisa nti okusindika abaana ku kintu nga kino abaana baganyulwamu nnyo ekisooka beeyongeramu amagezi ag'obusawo ekyokubiri beeyongeramu okumanya enkwata y'ebintu ensonga y'okusatu nti abaana bakola emikwano kubanga tosobola kubaawo ng'omuntu muzungu agamba no man is an island buli omu ayagala munne kale ensisinkano ng'eno abaana kibayamba nnyo kale aba principals amasomero gaago management balina okufuba nnyo okulaba nti enkya oba enkeera kintu nga kino bwe kibanga kiteekeddwawo batwaleyo abaana baabwe. Mwebale nnyo okunnyaniriza wano amanya n'eddoboozi mpitibwa Oluka Emmanuel, Uganda National Association of Student Nurses and Midwives. Nze pulezidenti w'eggwanga mu kino ekibiina era neebaza nnyo era ndi musanyufu nnyo nti tutuuse ku nkomero ya activity ebadde etuleese wano olwaleero tuli basanyufu kuba tuyize bingi ngaffe abanaasi n'aba midwives mu Uganda. Njogerako awo osanga nga tuli mu ddwaliro ngaffe abayizi n'abanaasi abali qualified. Oyinza okusanga nti dokita ayinza okubuuza ayagala okujja ssente ku patient oba ku mulwadde kati ye nga tasobola kugenda yaani y'omulwadde direct n'amubuuza ezo ssente kati kyakola ayitira mu munaasi n'agenda n'abuuza ssente on behalf of ono omudokita. Kati obuzibu bwe tufuna awo nti omukono gw'etteeka we gujjamu oli dokita baba tebamumanyi baba bamanyi gwe ngaani naasi kuba gwe obugenze n'ojjayo ssente wali so omulanga gwenkubira ng'oli munaasi wenna oba oli student oba wamaliriza tustikinge ku values za nursing ne midwifery. Tetubeeraawo ne batulimbalimba ne batukozesa mu nkomero gw'otwalibwa mu kkomera oli akireese n'asigala ng'alya butaala si kirungi. Eyo omwana ng'afulumye ebizibu bye tuyitamu biba bingi. Ekisooka omusaala omutono ebweru eyo
ate ng'omwana bw'aba asoma ebisale byasasula eby'essomero biba bingi. So kati mu nkuŋŋaana zino baleeta abantu ab'amaanyi abo abaafuluma koosi eno mu kusooka ne basobola okuwa ku ngeri abaana bano gye banaakwasaganyaamu embeera nga nabo bafulumye ne basobola okwewala okusoomoozebwa okungi yadde nako kubaawo. Okay, engeri gye tuyambamu like it enhances on our knowledge us as nurses. When you come and attend a seminar like this, you even get to realize, or you get to even you get to learn more about what you haven't been performing well, and maybe what you've been performing well, and then you need to perfect on. Now, like me, I performed a procedure of top tailing, and I wasn't going so well systematically, but then I was helped in a way that now I can go there, then also teach my fellow friends who remained at school about how they do the procedure of top tailing and comprehending and understanding all the procedures without missing out on any steps.